universe knows where to find me. I'll be the happiest if I see any of them tomorrow. Nasonyiwa omusango guli mukooti tegunaba kugwa bamujja mu nnyumba gye yazimba ne bbaawe emyaka gyabwe egy'obufumbo bafumbirikana mu 1905 eyo mwataano. Yes, naye namubuulira ebigambo byenteeka okuba nga ate biyambaza n'abitegeera bulungi ne mugamba okusonyiwa kwo ku mwana oyo ku baana abo okusonyiwa okwo kugenda bayamba ku basumule mu nsi obaoliawo muligenda n'okudda mu kooti nga bategedde nti gwe maama waabwe. N'agamba n'agamba naye kati abaana be nazaala bantwala batya mu kooti. Ne tuddayo ku zero naye mugamba baakutwala mu kooti kubanga baagala ebintu, naye baawe yagenda eri mukama waffe. We yali agenda eri mukama waffe ebintu ebyo yabikulekera. Era olwaleero ndooza taddanga kusabayo wadde ekikumi ekyabapangisa. Naawe ojja kgenda n'onaabyagala ne bwaba succeedinze n'abikugjamu kooti engeri ezimu ezibeera corrupt. Omwana gwe wazaala asobola okugoba mu nnyumba y'abalo ye musika naye bwaba succeedinze awo naye ajja kufa. Naye bw'alifa oyagala omwana we oyo agende mu geyeena, oyagala agende mu gunagadi kale saagala agende mu geyeena. Ne mugamba musumulule nno otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Twasomanga essaala zino edda ennyo nga kinolokoka mu ddiini nga tuzanguya kitaffe ali kulenyera tukuzibu bakabaka bugiregamusinoomufunyanira omusonyiwa ebifuna tusonyiwa tukola obitwala mukemere bakabaka noweza nekitwala ekitibwa bibi. Amiina. Just kikwate kiri awo. The most powerful prayer, nobody thinks about how deep it is. Kale opale twava mu kubatiza mbadde ne badde kiruma nnyo okubanga tugenda ne tukola emirimu gya Katonda naye nga tulinganga ababulooka abatikka baasi. Baasi akugamba tugenda mama ogenda nayingira nindakola tugendero nayingira munda gwe noyingira nandayo wabweru. N'abaweereza tusaanidde okebera mu bulamu bwaffe bwe tuyita abantu nga bayingira mu ggulu naffe tugenda mu ggulu. Olwaliwo njagala otwala omukisa guno obutasigala bweru waggulu. Abaana bange bonna mbasonyiye. Bugingo gift kirabo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Wini treasure Bugingo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. For blessed Bugingo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Omutwayiza akabugingo tamanya na bigenda mu maaso. Era nsaba Mukama ansaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira Isaaka Bugingo every day without fail. Era nyina ne pulaani nnyingi nnyo olw'obulamu bwe. Naye emirembe mutima gwange simulinaako access for the last 5 years. Naye yensobola lwaki lunaku muteeka mu mikono gya Mukama kubanga sinze Mukama. Mukama yamulabirira naye okuva olwaleero nga mmaze okujja omugugu guno ku mutima gwange abaana bange bonna n'abateekanga mu maaso ga Mukama nga nsaba.
Sikakiddwa, siwalirizibwa, ntegeera bulungi, ndi mulokole, njagala okugenda mu ggulu, olunyiri lwogera nange ate nze ne njogera n'abalala. Otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe otusonyiwa abatukola obubi. Bassebo ne bannyabo, wano waliwo abantu abalina siriimu, waliwo abantu abalina ebirwadde ebizibu, waliwo abantu abalina amabanja n'obwavu nga bibalemeddeko, naye ng'akaguwa k'ebirinaku ebyekutte bakayita forgiving. Unforgiveness nga kyekikutte. Badde nsaba nga bwe bitali byangu ng'ate bizibu. Nange ebadde process. It has taken me so long to heal. That's why I don't want to go into the details of what I'm forgiving. I am forgiving everything. What I saw, what I didn't see, what I heard, what I didn't hear, I have totally forgiven. Naye njala okwibira n'abantu abalwa n'obuga nti nalimu okusonyiwa. Yangu embira ono mu maaso. Obuga kaabiraawo. Wano mu maaso. Oyagala kusonyiwa naye kizibu gy'oli. Yangu ddaawo mu maaso. Yangu ddaawo mu maaso. Mu saaviisi eno wabirewo abantu abasonyibwa. Tuyingire wiiki yaffe ey'okubiri. Tuyingire ku wiiki yaffe.
kaseera nga kakwenenya nawe asigaddeeyo wenenya ate nga bw'osonyiwa wenenya ate nga bw'osonyiwa wenenya ate nga bw'osonyiwa wenenye ate nga bw'osonyiwa. What a day that we are waiting for, to see my daughters at this pulpit one day. ayogera mu Isaya 22:22 nti ekisumuluzo kitande okukibengabenga kyo ogulawo tubaba waggalawo ate bw'oggulawo tubaba waggalawo. Baga service eno eija webale Mukama omulimu omulungi gwewatandika gw'onywezezza era gw'ojja okumaliriza. Tuddiza ekitiibwa kyonna n'ettendo. Webale Mukama webalire ddala. Sitwala kitiibwa kyonna, sitwala ttendo lyonna. I don't need any praise, don't need anything. All I need is heaven, Father. My goal is heaven. Father, you know, in 1992, when I gave my life unto you, I didn't want material things. It wasn't anything other than heaven. Please, God, preserve my place in heaven. I believe that all the people that have led to forgiveness and repentance will be together when that day comes. Era nkwegayiridde Mukama wange Taata, abaana bange abo gye bali buli ekibadde kyesibye basumululire batambulire mu bulamu obweyagaza. Nga bw'okitadde ku mutima gwange ate ne mpulira emirembe olikiteeka ku mutima gwabwe okunnoonya, naye oba bannoonyeza oba tebannoonyeza bawadde omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Nazaaleti. Webale Taata, webale Yesu. Nsaba amafuta ga leero buli agenda okugatoola ekibadde kyagaana emyaka emingi muzina ennaku 7 Mukama akikolere. Webale Mukama. Imusse emikono gy'owaggulu atalokokanga twala omukisa guno okwatula obulokozi erokoka naye ng'obadde mu bulokole naye ng'ate ekitundu sitaani yakiwamba leero nga luwadde omubiri gwo wenna n'omwoyo gwo n'ebirowoozo byo temukyali